kulaba kutuukanga wa kusinziza. He could not see how to reach. Teyatuukanga ku Nnamulondo. He could not reach the naye throne. olunaku lwe yali mu mwoyo But by the day he was in spirit, yatandika okulaba ebintu byatalabanga. he started seeing things that he could not. He was not seeing. Bayibuli eyogedde The Bible says ti oluvannyuma lw'ebyo n'endaba oluggi that oluguddwawo. after everything I saw a door opened in heaven, Eddoboozi lye yasooka okuwulira ng'ery'akagombe. and the voice he heard first as like the trumpet. naye agamba nti nali mu mwoyo. He was saying, I was in spirit. nali mu mwoyo. I was in spirit. lwaki tulaba luggi luguddwawo? Why don't you see an open door? n'okozesa amaanyi And g'amaanyi. you use your energy. ne bwe kuba kunoonya mulimu. Even though seeking for the ne bwe job, kuba kubaako you ky'okola. are not doing something. nga toyina ky'osobola You kukola cannot n'amaanyi manage go. anything with your ne energy. kituukirira. And it fulfills. n'ogamba noonyeza omulimu eno You say, n'eri. I've looked for the job naye here and omulimu there, gubuze. but it has failed to be noonyeza seen. ekyokukola. I've seeked for what to naye do, abaayo enkosekoose. but I've got even tired. yingirako mu mwoyo. Just enter in spirit. katonda ajja kulaga. God is going to show you. katonda ajja kulaga oluggi He's going oluguddwawo. to show you the open door. lusobole okuba luli mu maaso It gawo. might be before you, naye ng'olulekawo n'otabaala but you awalala. leave it and you go somewhere else, n'olumba entalo ezitakufa and you attack ezitakuliko. the battles that are not by your side. oyinza okuba mikwano gye gy'oluwana nagyo. Maybe your friends that you fight with, famire gy'oluwana nayo. the families you fight with, bantwalako ebyobusika. they took my inheritance, ebintu byange all babitwala. my things were taken, abange tebanfaako. they don't mind about me. yingirako mu mwoyo. Enter into spirit. bw'onooyingira mu If mwoyo. you enter in spirit, bw'ogamba abagagga abaatwala those ebibyo people you said they took your things, nti abagagga tebakyakufaako that the rich people don't mind about you, kubanga toli mu mwoyo. because you're not in the spirit. waliwo eby'obugagga ebibyo. They are riches that belong to you. tufuuse nnyo abaddu We have become slaves, kubanga ffe twesibye mu buddu. for we have tied ourselves in slavery. tulemereddwa okutegeera katonda We have ky'ayagala. failed to know what God wants. kubanga katonda ffe waali For our God exists, okutubikkulira, and is there to okutulaga, open for us and show, okutuggyayo eyo. to take us from there. naye kitwetagisa kubeera ba But mwoyo we need to be of the spirit. kubanga taata wa For mwoyo. the Father is of the gwe spirit. tuweereza wa The one mwoyo. we serve is of the spirit. obwakabaka bwe tuweereza bwa The mwoyo. kingdom we serve is of the kati spirit. kitwetagisa kubeera ba So we mwoyo. also need to be of the ezo spirit. entalo ezitakuvaamu The battles that are always in you, kubanga okyali wa mubiri. because you're still in the flesh. Yesaya olunaku lwe yayingira mu By the mwoyo time Isaiah entered in spirit, yalaba katonda. he saw God. bw'amala okulaba katonda After seeing God, n'alyoka atega nti n'emimwa he gye came to know that his mouth also, nagyo bulijjo ayogera bibi byerere. sometimes he could speak sin. bulijjo abeera mu mpaka. He could just say bulijjo disagreement. abeera mu kwogera ebigambo ebitiisa. Every time speaking scaring n'agamba words. emimwa gyange Now he tegisaanidde. says, my lips are not naye worthy. nga bulijjo atambula But every time he could walk, nga takifaako. not minding about it. olunaku lwe yadda mu And mwoyo the day he entered in spirit, n'alaba katonda. he saw God. yatandika okulaba obubi He bwe. started seeing his yatandika sins. okulaba nti kino He takisaanidde. started seeing that he's not worthy olunaku that. lw'oliyingira mu mwoyo That day you will enter in ogenda spirit, kulaba ebbala eritambulira ku you shall bulamu. see the stain that works upon ogenda your kulaba life. okunenyezebwa okuyimiridde ku bulamu You shall bwo. see the blame that is upon your katonda life. agenda kuwa ekkubo God is going to give you the way bulijjo nga liri mu maaso go every time before you okudduka ekibi ekyo, to run away from that okudduka sin, embeera to eyo. run away from that situation. kitwetaagisa We only need kubeera ba mwoyo. to be of the spirit. bw'agamba nti noonya If he says that I see ab'omwoyo, people of the spirit, abantu abagenda okunsinza people who are going to worship nga me, bansinza mu and they mwoyo worship me in spirit n'amazima, and in truth, aba ayagala he wants tubeere ab'omwoyo. us to be of the spirit. tuyingire mu mwoyo, We enter in spirit tufuuke ab'omwoyo, to become of the spirit, tusobole okumusinza. so we may worship. era aba anoonya And in seeking ba mwoyo. people of the spirit. weebale kwogera bulungi kigambo, Thank you for speaking that word. weebale kumanya bayibuli. Thank you for knowing the ekyo Bible. tekikufuula mwana wa It katonda. doesn't make you a child of God. ekyo tekikufuula mwana wa It katonda. doesn't make you a child of ojja God. kwokya omuliro. You will be burnt. ogambe nti mukama n'ababoobooca And you say, God, you burnt even your people. You akwokya burn nga your people. talinaamu nsonyi. He will burn you without feeling agambe nti ashamed. bulijjo obadde mujeemu. And he will say every day you were Ekikwetaagisa. disobedient.
kikwetagisa kaakano You need right now obeere ow'omwoyo. to be of the Spirit. Buli lw'onoowulira eddoboozi lya Every Katonda time you feel God's voice, ojja kusobola okuvaayo you shall come out oleme okubeera omujeemu. and you come out from Lwaki disobedience. oli mujeemu nga tomanyi? Why are you disobedient? Okitambuliramu ekyo You walk in that, kubanga towulira ddoboozi lya for you Katonda. don't hear God's voice. Towulira ddoboozi You likugjayo don't hear the voice that pull you kubanga out, oli wa mubiri. for you are of the flesh. Buli kyokola owulira ng'okola kyo Everything kikusanyusa. you do, you feel doing that pleases you. Kisobola okuba nga kinyiiza Katonda. It might be harming God. Kisobola okuba nga si kirungi eri obwakabaka. Maybe it is not good of the kingdom, naye nga mu maaso g'omuntu kirungi. but before man it is good. Kati nga Katonda agezaako okukuyita God is trying to call you out. naye ng'oli wa mubiri For towulira. you are in the flesh, you're not hearing. Oyongera